People power. Our power. Our power. People power. Mwebale ddala. Webale nnyo Devi olw'ebigambo by'oyogedde. Ebisinga ebimbadde ku mutima obyogedde. Njagala okwebaza olw'obugumu. Imirira wano njagala bakulabe bw'ofaanana. Nja kusaba baganda baffe bannamawulire bambi mukkakane ku wansi oba mwewe ku mabanga. Tubawanye ekitiibwa era tusanyuka nnyo bye twogera bwe bibatuukako bwe mbituusa ku bantu. Naye njagala nnyo ne bana bakulembeze nabo babeere abampulira. Musobola okukkakanako baganda bange abali ku kamera. Wakiri kamera zammwe ne ziba nga zigenda maaso naye ne bana bakulembeze ne mba nga mbalaba mu maaso. N'abakulembeze kambasabe tubeere bakkakkamu. Basebo ne bannyabo bakulembeze bannange mwenna nsanyuse okufuna omukisa ogwogerako nammwe. I will mix languages. My brother Joel moved that we use English, national language, which I agree with. But one writer said that if you want to speak to the minds of people, you speak a language that they understand. But if you want to speak to the hearts of the people, you speak in their language. Bangi nnyo si Baganda naye olulimi Oluganda balutegeera kuba bangi tebafuna mukisa kugenda nnyo ku ssomero. So njagala ngategate ennimi nja kussaamu ne ku Lukyoli abalumanyi ne ku Lunyankole. Anga sinagenda wala njagala tukubireko omusajja ono mu ngalo. Si ku lulwe ye ng'omuntu naye ku lw'abantu abasinga obungi abalinga ye. Yesterday in the morning zabadde ssaawa nga nyaza ku makya nafunye essimu ya mukyala wange yavuze naye n'agitunuulira ne yeekanga n'asooka n'adduka nampita n'agamba jangu olabe n'essimu nga kuliko essimu ya lule. Ono mwami ye Selector Devi erinnya lye epaatiike naye nga ye lule. Kuba twali tumanyi balina okuba nga bamutta. Nayogera ebigambo bino n'agamba boyi omuntu yenna yenna asobola okudduka okuneeyimirira bano abasajja bantwala bombo mu kkooti y'amagye. Ne tukakasa nti mulamu n'ensaba Honorable Ssekabira n'agenda bino ebyakoleddwa ne bamweyimirira mu kkooti y'amagye. Nasemba okumuwuliza twayawukana naye ekiro ekyo nga tumaze okulya ekyeggulo ffenna n'agenda wali ewuwe tuba tubeera ku kyalo kyekimu era abaserikale bwe bamujja nga 12 omwezi gwa January taddangamu okulabika paka kati okufaananako n'abantu abalala bonna. Naye nkoze bulungi bw'oyogedde ku bigambo ebyo. Oyo Sharoni yayinanga obuviiri nga bulasa nga bweyagaza nnyo nga yeepanka nnyo. Y'omu ku bannaffe bamukwatira lira ne bamusibira eyo gye bamusalirako enviiri. Ng'ono yayinanga olukuubo lwa Kwame Nkrumah mu mutwe. Baffe bangi nnyo Nubian Lee kakasa bwe munaamulabako temujja kukkiriza nti ye Nubian Lee. Era naye bamumwako enviiri zonna ne bamuyisa nga bwe baagala. Ba Eddie Mutwe n'abalala bangi nnyo. Bano abantu bakiikirira bannayuganda. Devi talina we yeesimbyewo. Si kansala si MP. Naye tubadde naye essaawa 24 ku campaign trail eyo nga tusomoka masasi. Abattiddwa ne battiddwa. Franka talina we yali yeesimbye. Eddie Mutwe talina we yali yeesimbye. Nubian Lee talina we yali yeesimbye. N'abalala bonna. Njagala bakulembeze bannange nga sina kye nnaabagambye mumanye timuli bakozi b'abantu wano. Muli basaavanti b'abantu ba bulijjo. Y'ensonga lwaki tuli wano. Abantu ba bulijjo abasiisi ba capati abavuzi ba bodaboda bamaama bakola mu katale be baalonda mmwe mubeere eddoboozi lyabwe mubituuseeyo. Nabategeeza mu ntandikwa nga tutandika National Unity Platform. The National Unity Platform ye political wing ya people power.
first and foremost tuli people power. People power kitegeeza obuyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu, abantu ba bulijjo. Ffe abeesolawo okuyo okulembera abantu abo twayimirirawo ku lw'abantu abo okutuusa ebirowoozo byabwe. Kya mukisa mulungi tutuli wano olunaku lwa leero. Njagadde nga sinnatandika kubaako kye mbagamba tujjukire baani be tukolera na birowoozo by'abaani bitwetisse basebo ne bannyabo. Ebirowoozo by'abantu ba bulijjo abatakoma bukomi kulonda, abo abasibibwa mu makomera, abo abatemulwa, ab'essaawa zino abatamanyiddwako gye bali, famire zaabwe tezimanyi gye bali, wabula nga be batutembeeta okututuusa we tuli era nga tulina okubakiikirira. Sebo ne weddirayo n'otuula. Oluvannyuma lw'obbanjulira ensonga abasebo ne bannyabo, munzikirize mbayozeeyoze. Congratulations comrades. Mwebale kuwangula. Bwe ntunulira mmwe ndaba obuwanguzi bwa bannayuganda. Olwaleero njagadde okufunza obubaka bwange mu bigambo bibiri. Okusooka nayagadde okubayozaayoza, okubakulisa, okuwangula, kuba twawangula. Jasi mmwe mwekka mmwe mwalangiriddwako. Naye twawangula ffenna. Nze kama kwogera gwe mulaba. Mulina kumpita president elect kuba Museveni twamuwangula. Museveni ng'akozesa mwami by'Abakama n'amagye ne banne nga bawambye zi TV ne zi radio stations yewaŋŋamya bwewaŋŋamya mu ntebe eyo naye talina kubeeramu. Twamuwangula. I can say that without fear of contradiction that we defeated Museveni decisively. So mbayise kubayozaayoza. Mbayise n'obbagamba nti tebinnagwa. Kituufu. Tebinnakola ki? Tebinnagwa. Tebinnaba kuggwa. Bangi nnyo nnyo bafubye okubajja ku mulamwa. Mwami Museveni afuba nnyo 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 okulaba nga wano we tuli abamulemye okusukka abajjawo. Afuba nnyo okulaba nga bannayuganda ateekawo ekifaananyi tutumuvinze on. Nedda ssebo tebinnagwa. Museveni twamuwangula era obuwanguzi bwa bannayuganda bulina okusomebwa nga bwe bulina okubeera. N'olw'ensonga eyo tebinnaba kuggwa. Tebinnagwa n'omulundi n'ogumu. Naye nga tebinnaba kuggwa, mwena mukimanyi nti nga 10 y'Abakama bagenda ku TV, kambere precise, bakozesa TV yaffe gye bayita NBS okulangirira, era nawandise ne protest letter kubanga mu nsi ey'abagunjufu bw'abawo kyotalinamu kyewemulugunyamu era okituusayo mu bwerufu ffe enkola yaffe. Ne balangirira mwami Museveni nga tewali results n'ezimu ze basobola tulaga, nga baggyeko internet, nga basibye abantu bonna, nga nze wano majege geetoloddewo. Naye kya mukisa mulungi nnyo nti ebitongole by'union US n'abalala bonna baavuddeyo ne balaga mwami Museveni nti tebigenda kubeera nga bya bulijjo. Mwami Museveni teyawangula. Naye ng'ebitongole ebyensi ez'ebweru wa Uganda biri mu kubanja, abalina okusinga okubanja yeffe, kubanga nannyini mufu yakwata abakola ki? Having said that, ladies and gentlemen, now you are the leaders. Ebisinga tujja byogera n'abantu. Nemwe ng'abakulembeze obubaka bwange bwe njagala obbawa. Okusookera ddala, when you went out there to compete, initially we had not introduced National Unity Platform. So there were many candidates that wanted to run under the People Power brand. When we introduced National Unity Platform, era nga twagala okufuna candidate omu bangi mwafuna
flag bangi tebafuna flag ne mugenda mu kuvuganya newankubadde mwali mwogera enjiri y'emu nga bwe tuze nga tubagamba nti oluvannyuma lwa byonna obuyinza buddayo eriwa mu bantu abantu ne bakola choice gye bakola manyi nti abangi mu mmwe mukyalina okwemulugunya naye abantu ne batuleetera mmwe kati tulina mmwe tekitegeeza nti be mwawangula baali tebalina mulamwa kuba mwali mugaba obubaka bwe bumu bwe kiri nti tebinaba kuggwa mikwano gyange ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twawula kibakakatako mmwe ng'abakulembeze okumekinga sure nti saawa zino tugattiŋŋana. It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannammwe abalala bali mu biina birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa people power era ne tuintroducinga NUP most importantly nga twagala okufuna simbo egenda otugatta katuli wano olunaku lwaleero kikulu nnyo okulaba nga tufoginga unity eyo kikulu nnyo okulaba nga tukwatagana ne bannaffe naddala abo abaagala enkyukakyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala kyumberenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala muno gwe mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meeyo oba kuba MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene. Kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako gwa oli yannemesa okuyitawo oli yakola ki. Njagala mmanye zenga kibagamba n'olwaleero ziramu ne kibagamba ti ebifo byammwe bye baabalonzeemu tebirina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone nenesimbawo genda mu parliament nga njagala kozesa platform eyo kulwanyisa dikiteeta. Yensonga lwaki tewansanganga muzi komiti za kosase za komiti kyendala lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okukozesa obwo abakasukire bu crimes mulwanire obwo nga bw'anyagulula eggwanga. Nabasuka mu 3,000 bali mu komera bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono David tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde wabaddeyo abaana nga 600. Abo abaana batunuulidde ffe batunuulidde mmwe okutuusa amalobozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti nogeze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogeze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu bantu kubajja mu busibe. Kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM caucus eringa parliament y'eggwanga. Ate nabo ne baba tebakkirizganyiza naye aleeta amagye n'ezehelikopita ne zeetolola parliament. Si gwe gusoso kiraba. So njagala mmanyi nti you're not each other's enemy. Abantu bwebanga for now oluvannyuma lw'okubba obululu obungi nti mmwe bakulembeze sofa betwina on ground naddala mmwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagamba mmwe abali mu Kampala? Kubanga muli bakulu nnyo ekitandikidde ku mmwe kibona eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye. Mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very, very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ng'olaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni oyo munnaffe wadde wa kibiina ki. Naye omuntu yenna gw'olaba nga byakola bitulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijjukize munne. Very importantly. Nabadde nnyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye
n'addamu ekigambo kyeyaŋŋambako olumu ngera tunyumya n'agamba nze mu experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe, kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba mpakidde mu mugati mukama kusirika. Bannange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Ng'ababaka bannatula mu parliament ng'omulamwa kulwanirira kufuringa Uganda ne mu council eye Kampala by divisions basaba kibere bwe kityo ne mu ggwanga lyonna baganda bange. Kakiri official timuli bakulembeze then site katocha akwata bukwasi flag wabula osobola okukozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council. Abaana ba ghetto bakulabanga MP waabwe obanga MP debe bituufu bannange mwena ba councillors genda ne confidence eyo ngomanyi nti abantu bakusindise tebalina kye bagamba to mubadde mubatya nenga teonga abantu banna bana balonda nenga tinga abantu babalonze kiki babagamba tewali kye babagamba babagamba mission 2021 not election 2021. Twatandika ekisinde kya people power ng'omulamwa gwaffe gwakujjako muyeekera gwe bayita Museveni tegukyukanga. Mission gye tuliko yakujjako ani? Yakujjako Nakyemalira gwe bayita Museveni. Ate nga tukikola amateeka tetukikweka, tukibagamba lunye. Era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mu mateeka okulaba nga tujjako Nakyemalira Museveni. Mission twagitandika dda bangi nnyo nnyo mubadde mukitunuuliza Kyagulanyi. Njagala okudisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ate temunfuula ka Museveni kalala. No. The city overall is bagamba nawe osobola okubeera nga nze. My mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu abeere Kyagulanyi so temubitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza maama olw'okyogerako ekyo. Obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkiikirira bannayuganda era bwenkera ku makya n'entandika okujobojja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika. So njagala mumanye nti eno mission ya bannayuganda omulamwa guli clear buli omu agumanyi. Buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba. Saakera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B. No. Babeka bampulira nga njogera ekigambo plan B. Plan eriemu, plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna. Yensonga lwaki nkugamba tebinnaba kuggwa. Munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Mujjukira nti already yali agezako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda bya bwereere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti mwami Byabakama mukozi wa Museveni. Mwami Byabakama gwe bakozesa okuwayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa reepu kati yakulya akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda. Era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kyekimu kyasobozesa okumwambulako byonna byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator. Naye ayambadde suuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alimbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde yasigadde ali bukonya.
temusobola kuŋŋamba nti tetwasucceedinze in this step oba mu eno phase. Mwabibye ebyabakama n'abako byayogera naye n'omuntu ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission, tekibeerangawo ne mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala, kati kuwamba Kampala kyokulala okusinga wano. So tukyamuvinga era njagala bategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli step eri mu mateeka na buli step ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga tujjako nakyemalira ate nga kisoboka. Bannamawulire abamu bankootinze bubi ne bagamba nti nagambe namuwadde mwaka mulamba nga Museveni atufuga. Ojja kwekanga nti bajja kufuba nnyo okukakanya abantu. Omukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi ng'abaana b'abantu bali mu underground babatocalinga. Afa gwe bajjayo gwe basuula mu mugga wetaddamu kulabika. N'omulala tetugenda kubeera bagumiikiriza nga kyali wange Nubian talina musango ali kitalya, nga Edi Mutwe ali kitalya talina musango, n'abaana b'obuwala bali bajjanjaba bannaabwe tetugenda kukkiriza. Ate nga betwogera byonna biri mu mateeka. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola effujjo ne beetooloola wano era tujja kukozesa ago amateeka gennyini. Weewaawo bwe bali abalamuzi babateeka ku gunpoint naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa oyo yatya dda. Survival ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole. Kati eyo gyazeewola gye twalinnye eggere bwe tuti nga tumulabisa ze bandibadde banzitadda naye batya. Yes, bamanyi ensi balowooza abantu bagenda goberera nze nzekka, kumba abantu bamanyi. Era nammwe abakulembeze njagala mukimanyi ekyo mikwano gyange. So njagala okuba 100%. Bagenda balwanisa, bagenda kufuba okugezako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense gwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngudo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwe mubeera nga muli confident, my friend, mugenda kwesa bannayuganda ekitiibwa. So njagala mukimanyi ekyo nti abantu batulinamu essuubi lingi, abantu batulinamu amaanyi mangi, ate nga nkakasa ndi confident timusobola okutuukiriza ebisuubi abantu bye babalinamu. Mbasaba balina mbeera ku social media, mbeera nga sibalaba naye nga mbalenge ki nga mbalengera nga ndaba mwatandise dda disharmony, mwatandise dda okuwagana, mwatandise dda okulobinga naye nga babadde ki bano. Lwaki mugujubana olw'eminwe ng'enkota yammwe, in fact ng'olusuku lwammwe. So kiri very important mikwano gyange, kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temulina kubeera ba politician aba bulijjo, no. Mukiikirira generation mpya, mukiikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si bye ebya bulijjo. Era n'abantu ababalonda babalonda kubanga bamanyi mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu, temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mubadde mwogera ebyabalondesezza nga mubadde mubyogera nga temulina kitiibwa, nga bwe bakwata bajja kuba bakutte Masembe Jasu Muyayi w'e Makindi, kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba, tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo,
ababataddeyo be bano ba common people kati abasibwa abakubwa muli kumanyi g'abantu buli omu ku mmwe obululu bumeka bwe wafunye omanye amaloboozi ameka g'olina okwogera omanye abantu bameka abakwesiga omanye abantu bameka abakulinamu essuubi njagala mukijjukira ekyo mikwano gyange buli woogenda okwebaka njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo no abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna bonna ne beegattira mu ggwe ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogwongere kuba abalala tujjeko nakyemalira. So your mission getuliko, it must be very clear to everybody. Very clear. Mazochi bagamba tibatulonze abantu mu mateeka bobera meya waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo bobera MP waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo naye mwena mukiraba oba banabayikira basoose kukwata pulezidenti gwe mwalonze ne bamusibira ewaka ne bateekawo n'abasirikale 1,400 nze mbadde MP n'ekisanja kye bannonda tekinaba nakuggwako naye sobola badde kwogera n'abantu abataano mu constituency yange honorable Zaake Mwalabe bwe bamuyisizza so temweyibaala mwenna naye bwe tunajjako ono nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze. I think I've spoken so much Luganda, but I want to drive the point home. Nusifa wamangende maso mu luzungu oba I'll also tell you that there's every effort to compromise you, every effort, either by dividing you or by outrightly compromising you. They will try to divide you according to political parties. Ensonga kanjogereko nti mu Kampala I know that 41 out of 45 councillors are NUP. But again, we have an FDC mayor. But he's our brother. Yes. He's a force of change. Yes. We should work closely together. Kubanga ne meya wamwe tukiriziganya naye nti mission esooka ate enkulu yakujjako nakyemalira. So, abantu tebabasuubira kubalabanga mulwanagana. Of course babasuubira okubanga eddoboozi eriva mu bantu limutuusa directly. Ne tebe expecting kubanga mulwanira obuntu obutinitini obwo. They are going to try to divide you even within NUP. I'm aware they're already moving a tribal narrative. They're trying to divide you according to your tribes. Oh, this one is a Buganda, this one is a Munyankole, this one is Anacholi, so they shouldn't work together. What kind of nonsense is that? That is for the Museveni generation, not the Kyagulanyi generation. This area is a cosmopolitan area. Yensonga lwaki tulina Banyeko, yensonga lwaki tulina Bakampulira, ng'ate tubagalira tubeesiga. Tulina amadini gonna, amawanga gonna, ebikula byonna. That is our representation as a generation. So don't fall prey to the Museveni tricks. Uyu yatidde, Museveni yatidde, bachali bange yatidde. So he's going to move everywhere to try and divide you. Don't lose track. We are removing Museveni and we shall succeed, I can guarantee you. Let us stick together. Museveni ne kino kankibabulire twamuwangudde mu Uganda yonna. Just mwabe Kampala n'ebitundu oba ebyetoolodde wano. Abamu mwabadde bagezi nnyo musinga. Abalala mwataddewo ekibuli ky'amaanyi. Manyi nti wangi nnyo gye twawangudde e Busoga, e Bugisu, e Kasese, e Kabale ne walala. We won square. But they announced sometimes the third person or the second person. Why? Because they wanted to present this as a Buganda thing. Of course it is not.
in a free and fair election, Museveni yamanya nti tastandinga any chance. Ensonga lwaki yalaba tumutwala n'agamba kati mwe mundeke mwe baseka ndi mundeke mwe bakibole musoke mundeke mwe muzeka soke nziba akange